Bwetweyongerayo mu kanyomero kaffe aka science ne technologia abakugu buli olukya bongera amaanyi mu kuyiiya okusobola okutuukiriza obwetaavu bw'ensi eno ekuliraako misinde egya waggulu. Mu mboozi yaffe eno tukuleetedde ebintu ebiyiyiziddwa abakugu okwagala okugonza obulamu bwa buli muntu omuli n'abo Bangalo Bunani. Mu bintu ebiyiyiziddwa okugondeza abantu abanafu obulamu kuliko ekitanda ekyeyala kyokka nga gwe weetaaga kuva buvi ku buliri olwo kyene kyeyala. Ekyewuunyisa ku kitanda kino kifunya bulungi nnyo piro n'amasuuka n'okusiba ekifundikwa singa ekitanda kiba kya mwana muto. Bannasayansi tebakomye ku kuyiiya ngatto zigondeza bannabyamizannyo bulamu wabula bayiiyiza n'obugwa bw'engatto bwesiba bwokka nga gwe weetaaga kusonsekamu busonsesi bigere olwo ebisigadde ne byekola byokka. Gwe atasobola kukeera kudduka misinde mu dduyiro osobola okukozesa akagaali ak'omupiira mu kifo ky'okweyambisa emmotoka okutambula mu bifo ebitali bimu. Akagaali kano kakola masaagi olwo gwe mwanattu obulamu ne bugenda mu maaso. Kale gwe weetaaga kukola bukozi nsimbi olwo obulamu ne bukwanguyira. Bikukuŋŋaanyiriziddwa Basirika Sarah ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.